tuddako bazina kwanjula muzina bubi mwambala bubi generation chen kabako tokkirizibwa mu ssomero Lydia Jasmine tokkirizibwa mu ssomero ne bakubuukinga milioni 5 tokkirizibwa mu ssomero Bairamos Wininwaji tokkirizibwa mu ssomero B2C temukkirizibwa mu ssomero simanyi musibasibe no waliwo abayimbi tagera kukkiriza omwana Dolini Kabalebo baali mpaayo ki yasooka ku live yange aba akimanyi bulungi erinnya lye lyanguwa bantu olina omwogerako n'afuna publicity lwaki tompaayo ku ssente z'obulango Dolini adda mu kubigula mu nnyumba atambula nga tali mu kaleega ka munda nadde eno nadde eni talina nsonyi kino simanyi modoli Miami gy'osaana obbikolera abasajja ba wano bazibu nnyo oyinza omuyitako ng'omodolinga n'omaliriza ng'akututte mu kokofinga ne weewuunya King Saawo oyo alaba bannange omwana alina benzi formatic diskezi nnya Hendrix olutalo teyalutya omusajja yaluyinyisa levo Hendrix olutalo ayiga lwe yatya akasajja kaleeta disike esiba emirundi eki erina formatic blutek UBM otudde ku lusozi ennakawuka omwana alina ennyumba bwaguuga bwebuti bambuuza Isma mansion nenga si mansion ng'ennugu ennuma omwana omuto okuba n'ennyumba nga ndi muzigo bambuuza oba mansion neŋŋaana mukwano gwange bulungi nkimanyi naye olwambuuza jerase nembuutikira neŋŋamba omwana ono sente azijjawa nolonno era we bambuuza ku nnyumba nagaanira Isma ennyumba ya saa mansion no si mansion nogu yes n'asanyukira buli omu n'akomawa waliwo nina okulagamu ku jerasi tokuba simu ya ichuli kati ku nnyumba agasseekole benzi nkaddi wanvi sirina kintu kyonna kale maama saa mukama abalaba emisana n'ekiro mwe mufune ffe tuleme mulowooza ffe twanoonya ku ssente naakuyitako yenna ali mu benzi oli musajja mukulu tolina kyakkola tolina benzi noba kale ensi bwete ate nette oba nyiize nnyo abakadde baba bantondo buli muntu akimanyi naye Hendrix olutalo luveeko akasajja kanyize ennyumba bwaguuga emmotoka eri ku esi olyoka ove mu paso wennanga gakubugumye wano wonna wansi omanyi paso mu kubugumya awo saa mukama yalimanya kyalikuwa naye mpa ku ssente nayimba embaga 8 wiiki emu nga banne tebalina kye bayimba terya promotinze zaakayonga yikyuli Jibril ogamba otya anti ku saa tetujja mmala kyali wange naye wiiki eno ngenda omusapulayizinga eno wiiki ajja kutya Dolini Kabalebe genda owangule tukooyo okupromotinga tunakupromotinga mpaka ddi omwana yatandika otuga nti agenda Miami mu January up to now nze nkooye aligenda Demba yabitava wano ogenda omulaba ali wali Tingisa we yangambye jangu nkuweeyo boyo wange mpaayo njoze nnyo omwaka guno bannange zaaka yakuba mitala ku mitala embaga ku mbaga emmotoka empya ennyumba ennene bwe tunaakolima nti tukolima kabuleŋŋane onyiigangako obujja ne bukuluma ebintu bya saa bikwasa obujja alinga akola ekiro oti atunda tulo Dolini genda owangule ekyo kiggwe amala Vikson nkutumiddeko nnyo Kosovo boogera oba boogera naye desire toli wekka omuyina naye abateze engalo 5 nti waliyitawo ebbanga baliddamu ne bejjukanya King agambye twegweko emunyonyo leero siyinza butagenda naye nga King oteddewo abayimbi bo bakakasa nti gwe pulezidenti waabwe naye omwana Sindi teyeeremeza ku bukulu ennaku zino alina amateeka Sindi oyinza okugamba akola mu gavumenti kantu katono nga yavuddeyo dda no you can't dress like that kyeyakoze Shiba abayimbi bonna banyigidde Shiba
naye n'esindi yennyini n'esindi kisitaamu mulaba mu masomero abayimbi banyiigidde shiba kididi talina gye bamubuukinga okugjako masomero baabagobyeyo abayimbi nkugambye w'osanga dakisi katero tokuba anti ayimba anuuna nywanto kati ebivulu byebweru adde yabivaako ng'ayimba mu nasale schools dakisi katero bagambye dakisi katero bageze bakwate n'ennywanto mu ssomero lyonna mbwagwe wojja otegeera nti ekiro ate weebaka n'emmomo onuuna nywanto ng'ekiro oyina ettutu weeriki osiiba onuuna nywanto za mmomo ng'ate emisana ojja na nywanto dakisi katero bakwatireko mu nasale school yonna ng'oddamu obuyimba bwa pulayansi simanyi dansinga nikinyasa olimbalimba nnyini ogira mu mpalanda we yazirabika yu simanyi kenzo oddeyo mu ssomero oyimba okwata wano mu maaso ng'ayina kyotakulawo no simanyi ojje mu ssomero okaladiriza enviiri simanyi enjala zikusongodde lwekyole no simanyi okomewo ng'oli mu nkunanyo simanyi ozze yimba bayira moso oyimba okuba akabina weewe todda mu ssomero naye oba minisita ya papiye kati mwami Saka asomesa abaana abayimbira kabaka agenda kukola ati awo nno saa talinawo buzibu talina ssomero lyayimbira yayimbira bakulu naye dakisi kateera awulira afa babadde bekwata zi primary nakasagge primary school mukibuli buli primary weeringa wonna babuukingawo dakisi kateera naye kati kabakko tetukwatiranga mu ssomero tojja kujja mu ssomero ojjemu saati otyo n'enviiri za papo green balinga ba avata no muve mu masomero g'abaana abakazi ne bajjanga vampire abalenzi ne babanga ba avata ayina enviiri za bbulu za guliini zasongola kati ajjamu essaati ayina enjegere 10 mu bulago. What kind of inspiration is this? We must put a stop. Bayira mosi tukwatireko mu ssomero lyonna oba ffe twagamba okome mu P7 nga tomanyi we bambala mu ssomero ddamu oyingire essomero lyonna bayira mosi ojja otegeera aganaga simanyi ojje mu ssomero nge olina oluviiri luti engatteete ya budulu. What kind of inspiration is this? Ntute mwanange ku ssomero banzijjako miliyoni 2 nga mumuleetera aganaga tino simanyi alaba aganaga amulabako ki you schools tino simanyi bamuleetedde wininwaji simanyi bayira mosi abaana b'amasomero mubaleetera abayimbi nga naava ggule mubaleetera abayimbi nga Rema twagala abayimbi mu masomero naye abalina inspirational music simanyi kati luyimba ki mu ssomero ng'abaana baffe baddawo bawoza yonkola bwe benyiganyiga omulenzi ku muwala. You musicians mulowooza tujja kuddaawo tulekera omuntu nakwata fiizi n'ojjoleta omuntu engeri gyonkola engeri oyina engeri ezo nnyimba ki simanyi pya onkubya picha ki zezo nnyimba zetubagamba oyimbira abaana. Is that what we tell you? Simanyi onkubya picha simanyi onkwata buti bakulungira muli zezo nnyimba zemuyimbira abaana. Tukukwatireko mu ssomero lyonna dakisi katero mu nasale obadde weefunza nasale z'abaana oyimba oyonka ennywanto oli mwana muto mu ssomero twagalayo fresh kid kapiripiti Felicita the superstar baana bato ku baana bato lwaki muyingira mu audience etali yammwe? Simanyi Grace Khan ozaala tomanyi taata tokkirizibwa mu ssomero ozaala tomanyi taata tokkirizibwa mu ssomero okunama tomanyi dduwa olina kwambala mpale na kaleega simanyi pia pounds tokkirizibwa mu ssomero simanyi oyambala empale nga wezirengejja bamwe babitusi oyimba okwata wano wakati tokkirizibwa mu ssomero simanyi kididimbu noonya mukazi gwenzira naye gwe tokkirizibwa mu ssomero. Gravity Salongo lukwata tomanyi nti saawa emumbeera ku live abadde atya tokkirizibwa mu ssomero.
simanyi toyinza kulaga musajja gw'olina ova wano odda wano tokkirizibwa mu ssomero. Rema yakkirizibwa mu ssomero ate ne Rema ku ssaawa 7 kuba yasooka mu maka malala n'adda malala. Okiwulira? Grace simanyi ono yali ayimba ebya gospel n'abivaamu. Walagi ng'amutabuse. Tugenda londamu ani ayina oyimba mu masomero. Mu bantu benkumenyedde togeza n'olinnya mu ssomero. Simanyi Lydia Jasmine, simanyi Kundi olireka bweru n'oyambala mini ekome. You are not allowed in school. Simanyi Kalokasiita, simanyi Onyeenya akabina nga gwe, you are not allowed in school. Abalenzi abambala ndaweya ne zibeera ebweru ne mutambula nga mwesikaasika empale. You are not allowed in school. Not even in nursery school. Tunaatera n'obbagaana nno ku mikolo. Yes, waliwo ebiwala bino ebizinazina mu bireeta bagole ne kyenyenyenyenye ebitategeerekeka. Ebiwala mwe abawala bw'abazinira ku kwanjula kw'abantu tunaatera obbagaana. Any sign of moral decay, we are going to refuse it. We are going. Tosobola kujja kwanjula n'otandika kuzina bye muzina. Tuddako bazina kwanjula. Muzina bubi, mwambala bubi, generation change. Kabako tokkirizibwa mu ssomero. Lydia Jasmine tokkirizibwa mu ssomero ne bakubuukinga $5,000,000. Tokkirizibwa mu ssomero Bairamosi. Wininwagi tokkirizibwa mu ssomero. B2C temukkirizibwa mu ssomero. Simanyi musibaasibe. No. Waliwo abayimbi togera kukkiriza. King Mike akkirizibwa mu ssomero. Abamusuuti. Yes. Simanyi olina galubindi tozijjaako buli ssaawa tewali alaba feesi yo. No. You are not going to school. Abaana baffe balina okulaba omuyimbi from face, body, mind. Okiwulira? Pastor Bugemba akkirizibwa mu ssomero. Pastor Bugemba akkirizibwa. Yes. Tujja balondamu mpola. Spice Diana wange. Naye nga 13 January mbajjukiza Spice Diana ali mu cricket oval. Make it a date. Yes. Abantu basusse okuleeta aba Nigeria okuba promotinga n'ekivudde kumwe bana Uganda music wammwe ali mu low production okuwulira aba Nigeria ate ba business people botojja bastopinga tuli mu free economy laser economy kati it's up to you. Nsaasira abayimbi abajjeyo ebivvulu Palaso mpostule kusubiramu a lot this year. Palaso simanyi plan za Palaso naye yatimbe January. Palaso abadde very unfortunate. Palaso alina music mungi yandibadde yakakola ebivvulu ebyo bibiri naye Katonda amuyambye azzeewo. Kamiliyoni nyota yakubwa weekend eno tuli wali ku Cubana kagende katukokinge kabadde katuti mu gavana. Ebirala byonna anyizizza ensi. Naye mukwase microphone mulabe edduka. Ku microphone mulabe edduka. Waliwo neyadduka nadda mu byobufuzi nga buli waawulira Kamiliyoni. Ebyenda ne bimuluma. Buli waawulira Kamiliyoni. Kamiliyoni yamutomentinga okuva lwe yatandika okuyimba. Waliwo yalina n'akavulu awe katwe. Kamiliyoni n'akayisaamu eggaali. Abawagizi be bonna ne badduka. Yali yamuwona ne Kamiliyoni we yajja mu byobufuzi. Omutima gwali gumuzeemu omuluma. Naye laba bwe bakuba Kamiliyoni anti ali matankane. Bw'ava mu DP, wayingira NRM, wayingira UPC. Namulabula Kamiliyoni lw'oliddamu okwesimbawo newe buli bwa prefect. Ojja tuwulira abafamire y'amayanja. We stopped you from standing for anything. Yimba buyimbi. Newe bakubwesimbawo ku bukulu bwa mu famire yaawa woobeera. Nakyo tetukikukkiriza. You are not meant to be a leader. Agoyina kuba celebrity. Beera celebrity. Gwe ne Michael mwina ba celebrity. Ebyokulembera abantu. Ate no Michael alina leadership quality. Michael yatukulembera ye munyonyo mu ttiimu z'omupiira. Ate Michael abuulirira nnyo Kamiliyoni weewuunye. Naye omuzimu guli mu Kamili kwesi. Nyota yakubwa.
ne palaso tetwamuyisa mu nnyota yakubwa ne palaso teyayitiddwa Kenzo simanyani toleeta simanyi muddula tojja wano twagalawo nnyota yakubwa Basimo ogenza omumanyi Kabuye Sembogga Maddox Kamiliyoni Afirigo Bandi ne Beti Mpologoma nyota yakubwa sawa ziri mmeka mbuzeyo eddakiika 3 saatandise ale tewali muntu ayogera ssaawa nga Ichuli nze nzekka ate abantu bakowa live empanvu naye Ichuli ku TikTok ndi maanyi nnyo eri mbeerayo nga nkuba ndongo buli luyimba lwa Uganda lwonna nze siri promotinga mu Nigeria muna Kenya simanyi Murundi siri ku promotinga wantu wonna nze nyimba mmanyi sivaawo kyawo sivaawo ndisanga wati wasabe jampe ku kyokulya kati kingisaawo yangambe twesange emunyonyi ndisangawo nze mpagira muna Uganda love Uganda build Uganda tombuuliranga muyimbi nti we Kenya simanyi Sauti Sol bogus sina kye mumanyiko tombuuliranga mbwe simanyi nti wasabe bogus sina kye mumanyiko nze mmanyi Juliana Rema Sibawo bonna nno ngenda kugula emmeeza kyokka tebampositinga ngenda kugula ya Bayiramosi naye aleme kumpositinga temumanyi nja beera ku show ntangaaze n'enjala we nti agezaaveeko make-up yenna ne Winnie Nwagi tayansanyukidde nga naguze emmeeza I am going to deploy my team to catch attention to detail ekyo kyemumanyi nva mu ssonga byonna nabirabye King Kong worldwide no one yeless nobody yeless still bebe kulu manyi jajja aleera twato bebe kulu all the time abagagamira omwanta man buli saa twogera ku bebe kulu embalala keyekoza abawala gwe baagala bwatuuka mu bakazi n'abayita simanyi mwanta manzi abagagamiro omwana oyo ayagala showbiz yatulemesezza n'olutalo lw'amatayo eva ayagala showbiz zitambulire ku ye situmanyi lwaki saawa zino twandibadde tuli ku lutalo lw'amatayo kuba Zaaka yafuuse kabejja naye taata yennyini ayagala showbiz bw'agenda embalala waakola amazina ge simanyi gano agakongojjo ate ekisajja kinyirira ekisajja ekyo kinyirira naye nange kyankakasa mu kuwunya ericapo mbi maama gikekkereza emirimu gikyajja gyankakasa mu kuwunya mpunya kyangamba Isma kyova olaba mbeera kumpi saagala bavubuka bawunya butongolo abavubuka abangi bawunya obutongolo naye kati owulyanga wowunya ne bebe kati ojja beera nnyo ku saako zange neŋalayira gavana Sipapa nkutumiddeko gavana wa Uganda omupya bamuyita Sipapa wananiemu tewali mulala ye gavana oyo bwakuyitako otegeerawo nti oyo gavana ali abamukonvatebbe emmotoka mukaaga omwana ayitawo n'obunyonyi ne bubuuka gavana Sipapa Lagi